Shiba Kalungi bamuddusizza mu ddwaliro India asobole okubeera nga bamulongoosa oluvannyuma lw'okuzaala omwana ne bitagenda bulungi. Okusinziira mu ya Shiba Kalungi kati naye actually akola podcast ye amakulu mu kyo naye akola akantu oba bloga amawulire naddala agamufaako asobola okubeera nga agatweweera tatulinze kubeera nga tubyasanguza wabula ye kennyini n'abituwa. However, ngenda kusaba subscribing onaku lwaliro lyategeera enjawulo w'aba bloga abalala abayasama obwasami naffe abalala abasomako ku mawulire n'okubeera nga tusobola okutuusako content we tuba tusazeewo gamba mbu tukole content owaddala. Waliwo embeera za mirundi 6 eziyinza okubeera nga zatuuse ku Shiba Kalungi. Ekisookera ddala Shiba Kalungi agamba oluvannyuma lw'okuzaala yafuna complications oba yafuna obuzibu oba namaddala oba abadde bumwetaagisa okubeera nga addusibwa India agenda asobola okubeera nga bamulongoosa. Omwana tawezezza omwaka eri yamalayo omwaka gumu after concert ye n'okuzaala ye one break ya mwaka nga gumna subira omwana kati alinga myaka asinga 2 roughly either gumu kitundu awo agenda ku 2 wetusuubira naye ebbanga eryo lyonna abadde nga ayita mu kusoomoozebwa. Ekisookera ddala abasawo bamugamba asobole okubeera nga awummula obuzibu obwo bwamutuukako ng'azaala buleme kubeera nga busajjuka. However, ye bulijjo tumulabe n'akola music video n'atambula eri olw'ebyo ebiteebereka. Wenkoze research kubanga Shiba tatubulidde ki exactly ekyamutuukako ng'amaze okubeera ng'azaala. However, nze nga SMX wenkoze research nkizudde nga waliwo ebintu biringa 6 ebiyinza okwetaagisa omukyala okuddizibwayo mu ddwaliro alongoosebwe wabeera nga yazaala n'afuna ebizibu bino 6. Ku bino bye ngenda okubuulira kwe kuli ekimu ku ekyo ekiri ku Shiba Kalungi na lwaki bamuddusize India asobole okubeera nga alongoosebwa mukazi wattu. Ekisookera ddala ekiyinza okuleetera omukyala okubeera nga alongoosebwa oluvannyuma lw'okuzaala abananga olulimi lwa lusawo naye ngenda gezaako lunnyonnyolamu mpola naffe abatali basawo tusobole okubeera nga tulutegeera. Shiba either nga yafuna kye bayita postpartum hemorrhage, ekyo nno nga kitegeeza nti nga omusaayi gwali mungi nnyo ogwamuvaamu oba nga yasigala atonnya omusaayi oba osobola okitegeera. Waliwo abakyala abasigala nga batonya okutonya naye nga tebatonya musaayi, waliwo ate abatonya nga batonya musaayi. Kati either nga Shiba Kalungi oluvannyuma lw'okuzaala ono omwana nga yamuyisa bubi Shiba Kalungi n'asigala nga atonya omusaayi gusigala guflowinga nga si mungi nnyo nga wasumudde tapa naye osigala otonya mpola omusaayi gubeera gusigala gukuvaamu. Ekyo nno kibeera kigenda kwetaagisa surgery gye bayita D&C surgery esobole okubeera nga ekuyambako oba surgery gye bayita hysterectomy. SMX wekuleko ku bugalo obw'amaanyi. Eyo yegundi esookera ddala condition esooka either nga Shiba yasigala nga atonya omusaayi. Abakyala embeera eyo mugimanyi. Condition ey'okubiri okujjako nga Shiba Kalungi afuna kye bayita retained placenta oba omuntu omulala kyayinza okuyita placenta accreta nga yafuna retained placenta oba nga kye bayita placenta accreta. Kino eno nga kitegeeza ki nti neera nga kye bayita okuyulika. Yes, kye bayita okuyulika. No, ekyo kye bayita ekirira. Yes, kino kye bayita ekirira nga kyamusigalamu. Actually nga abasawo kimanyi okusigala if placenta stays to the uterus it can cause bleeding plus infection. Okitegeera ekirira kinene kasa kisigala nga kiri ku uterus binene images ezimungezaako zibatera musobole okutegeera kichengira kisobola okuleeta bleeding nosigala nga obleedinga obusina kindi nofuna infection. Ekyo nera nakyo kiba kigenda kwetaagisa okuddayo bakoleko surgery gye bayita D&C. Ezo conditions 2 okujjako nga yasigala atonya omusaayi oba sekyo nga placenta yasigalako ku uterus nakyo kisobola okuleetera okusigala nga otonya sina kindi n'okufunamu infection nga weetaaga okuddayo olongoosebwe. Condition ey'okusatu gye bayita uterine rupture. Uterine rupture eno gye bayita okuyulika. Kati omukyala akatuli akafulumya B n'akatuli ke bayita vagina oba obukyala bwe byerinaanye. Kati sometimes omukyala wabeera asindika omwana yo space y'entono eyawula vagina ne anasi emanyi okuyulika. Yeno condition endala mu kusindika no push amanyi okusindika
eyo gundi segment ne wayulika eyo nno nayo ng'eyulise mwana wattu ebeera egenda kwetaagisa okuddayo osobole okubeera nga bambi bakulongoosa kugambye conditions ofa kati ezo ziri ssatu esooka nakugambye okujjako nga yasigala atonnye gye twayise postpartum hemogen eyokubiri retained placenta nga ekirira ky'omwana kyasigala kikutte ku uterus kisobola omuleetera ku bleeding oba ofuna infection eno ey'okusatu getuyise uterine rupture eyokubeera nga either yayulika wakati awo between vagina ne anus siyo space ebeera waayo si vagina ne kundi nobero yambusa wabula vagina ng'ogidda wansi osanga anus kati ako ka space akaliwo between the vagina and the anus sometimes abakyala babeera basindika mwana wattu kamanya okuyulika neera awo obeera ojja kwetaagisa okuddizibwayo mu ddwaliro bakukoleko surgery. Condition ey'okuna gye bayita severe perineal. Eno severe perineal ng'eri ku 3rd degree oba 4th degree mwana wattu ebeera egenda kuleetera eno bannange kati eno perineal yo ejja eyuza lubuto okusinza ku ensomyemu nti osindikawo oti omwana ne ku lubuto nga tebasazeewo C-section kibayita C-section nga si kye bakoze however n'ofunako katiya mwana wattu ekyo nakyo kiba kigenda kukola ki kuleetera okuddizibwayo osobole okubeera ng'olongoosebwa naddala ng'eyo severe perineal eri ku 3rd oba 4th degree eyo ebeera egenda kwetaagisa okuddusibwa mu OR eyo gye bayita operation manya gye bayita operation room instead ebyo tebakutungatunga ebyo eyo condition yakuna. Tugenda ku condition ey'okutaano. Condition ey'okutaano bagiyita infection in pelvic. Bannange SMX nange ndi wano neetya infection mu pelvic nayo ebeera egenda kuleetera obuzibu obw'amaanyi wano eno naddala kwabo bwe bakolako C-section bagikola kwabo bwe balongoosezza ne bakusala olubuto ayi katonda wange SMX bino ebintu by'olusawo mbijjawa kati abasawo bagenda kujja mu comment section bagamba okipronounsinze bubi tebakyogera we batyo ekyo kyo explaininze wana ate obadde nakyo explainingirako eri esooka munansonyiwa naye ngezaako bawa condition eyo yakutaano kati condition ey'omukaaga eyinza okubeera nga yatuuka ku Shiba Kalungi eno gye bayita ectopic pregnancy complication. Ectopic pregnancy complication kigambibwa mbu etera okujjawo singa omukyala obeera omaze okuzaala ate n'oddamu n'ofuna olubuto n'ofunirawo olubuto kale mu space tewali kaaga mu ddakiika tewali kaaga n'oddamu n'ofuna olubuto. Kati mazima ga Katonda yatutunuulira ezo zonna conditions omukaaga eno y'okubeera nga Shiba yaddamu n'afunirawo olubuto ng'amaze okuzaala sisuubira kitera nnyo okubeera eno mu bantu baffe bambi abaavu abanaku okomyewo tonagira omusajja yayagala byalo tebaasoma nti omukazi omuwaamuko space oba omuwaamu ebbanga weeriti munnange ekyo kati eno ey'omukaaga yo tuba tugijjeemu. Infection in pelvic eyeesoboka naye neekola ku C-section mainly bagambye neekola ku C-section kati nene ey'okutaano tuba tugijjeeko olw'ensonga tukiwa nti Shiba tebaamulongoosa bulongoosa yandibadde takola nnyo ebyo n'azina mazina ago singa baali baamulongoosa olukindo kati eyo nayo tuba tugijjeeko. Eno severe perineal either ng'eri ku 3rd oba 4th degree esoboka okubeera nga yeyamutuukako. Urinal rupture eyo gye nkugambye ey'okuyulika wakati w'akasolo ne anus n'akapama eyo nayo esoboka okubeera nga yeyamutuukako. Eno retained placenta eno placenta okubeera nga yasigala ku uterus eyo nayo esoboka. N'eri eya postpartum ey'okugira okutonya omusaayi neyo nayo esoboka. Kati kwezo conditions ennya zezimu ku eyo Shiba Kalungi ezamuzizzaayo mu ddwaliro asobole okubeera nga afuna surgery kyokka we yakomyewo mukazi wattu yatuukidde mu kkooti ate awere neema na misanga amakulu mu kyo nera tawummudde nga waalina kuwummula ne surgery gye baamukoze watya nga naye ate egenze God forbid kati ate bali mumuzunze eno mu kkooti n'eno mu kkooti agambye muterumulaba nnyo ne maama oba n'abantu abamuli okumpi mwana wattu si lwa mirembe be bamanyi ki exactly kyayita bambi Shiba Kalungi.